Omulungi yakumide kwanda Rose Media y'inkwanizo nakola nenkobaza emirimu gyonna gy'otusaka engalo mukwana subscribing nga tweyanziza nnyo tweyanziza gaya tata n'ababambi subscribing nga teekako notification bell butaka videos zino obeere nga oziraba mu budde bannange olwaliro nkuleetedde eggulire nga mawulire mabi okuva mu nkambi ya Bajjo ne Clever gye bambi ng'ekivulu kyabwe kibadde kigenda okubeera ku Errol Beach Entebbe bakisazizaamu Bajjo takkiriza era alayidde okufa n'omuntu agambye agenda kwekumako omuliro era n'alabula abapoliisi okumudiza ssente ze naye nga bambi katubasabire babeere nga babisootinga ekivulu kino kisobola okubeerayo kubanga bambi Clever gye yeetaaga obuwagizi bwaffe ate nga abantu babadde bamu acceptinze ng'era bambi kirabika nti abadde akola bulungi katwongere omusabira bambi babisootinge ate ye mwana mulenzi Alien Skin avuddeyo n'alangira Abitex era n'amugoba okubeera promota we nga alina okwemulugunya nti bano bapromota bakoze kyamaanyi okulemesa abayimbi okuba abagaga ogenda kubanga obiraba era byonna byonna nga bitadde era nayogera ne ku kali akayimba ke yayimba mbu yeebaza sitaani naye munnange kankuteekereyo ojja kubanga owulira ebigambo bye nga bw'ayogera mu butuufu engeri gy'ogamba nti weebaza sitaani eyakusumulula nga akayimba ka Katonda ogenda kubanga byonna obiraba wabula ye mwana mulenzi Tamele mirundi amulabudde n'agamba nti ono amalala alina mangi ajja kubanga afuna obuzibu mu ngeri gye yeeyisaamu wabula ate ye mwana mulenzi Vincent Segawa avuddeyo n'agamba nti buli alina oluyimba lwa lusangule wamu ne radio stations kubanga ye yava mu by'okuyimba takyayagala kulaba nga nnyimba ze zikubwa ngenda kubanga nkuteera video mukwano obeere ng'oziraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye tukoye ejjogo tukoye akamanyiiro show yaffe eya Errol Beach eya Clever gye police ne SFC bagisazizaamu nga tebalina nsonga gye bawa twataddeyo ebyuma tukubye zi drive tulanze tusasudde ebifo tubonyeebonye nga bwe mulaba embeera eri mu ggwanga okutta essente ozitadde mu kivulu kyokka ekivulu kibasazizaamu ne musazaamu n'ekivulu ky'amasikiini Clever gye omusajja mutambye tubonyeebonye tukoledde show mu bigambo ebingi tweyiza ze Bajjo events bwetegeka ekivulu ku Errol Beach Entebbe miliyoni z'Abannayuganda bafunamu ab'ekifo bafunamu aba police mwenyini abawa ssente zange era mugenda zinziza ngenda basuwinga ngenda kwekalakaasa ngenda kweyokya Bannayuganda mbagambe no video mu gisaving ngenda kufa n'omuntu tetujja kubba mu nsi yaffe tetujja kubba tutaddewo emirimu Bajjo events ndiroko investor mpadde Clever gye emirimu mpadde ow'ebyuma emirimu mpadde ow'ekifo emirimu mpadde ow'ebipande emirimu poliisi yennyini ne SFC ngiwadde emirimu mpadde abadrive emirimu mpadde abatimba ebipande emirimu mpadde abakubi ku stage emirimu mpadde abakubi b'ebivuga emirimu mpadde aba stage emirimu ne musazaamu show yange nga tewalina nsonga buli document ngiina naye kunabagenda wa Katonda guno omusango Uganda Police ne SFC ne Museveni tujja kuwoleza mu kabuli bavuna speed aba bamutegesa obumanyi ate tinuma befuula bagezi n'omugambo oli mwana mutegesa toli kuli weero ti mwana efuula omugezi lwaki teweetegeka oyize talented promoter ode nkimanyi nti no tunakwatagana kyosa kiri kimu kijja namugamba ina sente tiga nkijonsinga nnyo ya music notegeka so okunyambawo nenkomane wange netukola kino tukola sho kusege yagandi bikyagikiriza option esooka ma option eyokubiri bwe bategeka wali nze binakulanga biki byange guba gugwera mu kiwato kutegeera nikigana naye option etya hasho jingule ngaba nisho yange je loading de banga ina binjagaliza bwogura tufashe tubeze tu biziganya ngamba asisuka wano kwanza hizi kinumanyuka yatago okutuuka leno ozambo ate show gwe omutegesi ngamba ate mwana show tuteziganye nti aha tunakwalota tunakera kumacha olete timu yo bawo mulyango mukunganya sente zamu nimugambe nali nsobola okwetegeka ne munesi bakera abantu babalabe wange emyezi ejawera
abantu babalabako wange emyezi gyakola ki egyaweraako nibagamba nsholayo omugireke nti bwengamba otya mutugenda kukera ku makya nsooke mbawo omulyango mukuŋŋanya osente zammwe kitegeeza nti odimba neetegese kigenda okutuuka tiketi tuba twazitunze dda okitegeera kasinga buli muntu ajja ne tiketi otegedde kasinga buli muntu ajja ne tiketi kubanga kigenda okutuuka tiketi tuzitunda kyo tenakola ki kyo nga tenatuuka kasinga buli muntu ajja ne tiketi nakutusiriwaza siro mwamuloza nze ndiddaawa tekaza nebula abayimbi nga bali tebalina sente mwana batali bano badeyinvolved nnyo mwana mu kunyaga abayimbi bala nino ngamba ne mwana otali mutegesi oyo ngaavugamu akasupiidi mugamba sebo okola bavugamu akasupiidi nze ndi muvuzi wa piki nezisubalu nange nvuga supiidi tosobola kunvuga supiidi wano tebakulimba abantu balabe dini sibalinaako buzibu mwana saana bayingira mu kuba jase nange nina software wange jasuwa entegera yange ekagambu nedini kawaani nibatwaga nti batoyise wano otegera lwakuba obuzibu buliwo bo baagadde nnyo okunnyingiramu nze naye akayimba kange nengamba nze sitaani yakola ki gwemanyi nti yansumulula gozani yali ansibye omanyi sitaani wansumululira sitaani natuka nagamba sitaani bwemubye ne watuke nagamba akatumusumulule gozamba mbadde kuki nemani enkubuza gwe sitaani mumumanyi omuntu najja nakugamba febyo obuwangwa byaffe sitaani gwemanyi kyoba ebyo obuwangwa byebyanta mubimuyita sitaani ate nze okubeerawo wano ku nsi sibeerawo bwa ddiini era siri muna ddiini ze banbeera mu ddiini ya buprotestant ne bwe nakula nendabanga eddiini kawaani nensigaza katonda eddiini nenzesonyiwa ne munaye wendi bw'olaba nkuze nga nina n'abasaba ennyo abasula mu night prayer abamu bensinga kyobuza katonda musiba okuwanza atasaba omuntu omusibiza mu church ate omutadde mu lunch aba ate omutadde mu night prayer abantu banakola dimuza mwagali ate bwe tunabayingira mumwe mutuyingiriza nze lombo ndaba nga banyingira n'engamba banne nze ndi byange ndi mayonzi gange oyina loza nagamba excitement naga nze sina kacamukiro kwesi ngamba ndi nakacamukiro singa neeyisa birala nnyo mwana ko bye neeyisa nate sigenda kufukamira oba okugenda kukumira omulowooza mbuno nayita banene abantu okusaasira nze sikola ngo bintu byakunsaasira nze nkola kyempuya mu mutima era nange nali nsobola okulokoka insisirefu service nange nali nsobola okubeera omusumba ogamba kijjakoki kusoma wali bayibuli nange nenkuba enjiri nensalawo okuyimba kubanga wawulima nagamba nasalawo nkole guneno gwe nalondayo ejjamwe nali njiraba gyonogirekayo era buli omu akola ebibi ebyabulabi mulamusikewo gyemuyimba bange baita aya kuba Abitex ne share ku Freedom City naye yali tagiyinza akaseera we yagitegekera nga talina na certificate etegeka bivulu jukira Abitex recently yali akakola share ku Freedom City ne fiiramu omuntu ali yeni sikini oyo alowooza tetukimanyi nti yategeka ku Freedom City waafiirayo omuntu alowooza tetukimanyi olwaleero ali wano ali mu kujajjata olw'okuba amawulire gaali ku sayidi ye nga tegayinza kwogera ku nsobi yonna kwali yeni sikini osegeera omusajja yakubeererawo mu mbeera eyo ne balwanisa amawulire ku byatuuka ku Freedom City yonna nga gyemuli n'akubeererawo n'obuvuyo obwabeerawo obwagenderamu n'obulamu bw'abantu tebyafuluma olwaleero olaba okuza ennyo ogezze nnyo olubuto lwaki seetegeka okuba omuntu bro tujjukireko ennyo akatono abantu ke bagase mu bulamu bwaffe mingali yeni sikini talina byayimba
kigenda okugwa. Ekirungi kyokka kyekikozeemu kirina bahandola balungi bakigulidde we kibeera. Fanconi Forest kyagulayo ekyapa nakirabye. Nekigulako ndooza n'emmotoka eyo Range Rover. Amagezi g'amazaale kigayina ekyo kyali en common sense. Kye yakoze kyokka Alien biri ebyo kugula waabeera. Kwesaawa yonna amanyi agenda kugwa. Nagula motoka gyatambulira budasa na achievement ne botandikiraawo. Ninga tukigenda kugwa. Kifulumya buli lunaku kifulumya oluyimba. Bwe kitera bwe kyasuula Yanga Mulo. Bategese bi concert ne Yanga Mulo ne tubagamba omukisa tebagugaba. Omuyimbi yenna ali yalowooza nti agenda kufunira abantu ku Alien weerimba. Nga bwe musiimudde ku YouTube bwe njagala owa library omusiimuule. Bwe njagala owa radio toddamu kukuba luyimba lwange ku radio yo. Bwe njagala owa TV olekera okukuba oluyimba lwange ku TV yo. Naawe azirina mu ssimu yo.